twali ku essula 16 okuva ku lunyiriro lwe 13 paka ku 28 nga wano abafalisaayo ab'omulembe guno tulinamu Museveni, NRM ne opposition y'enkadde. Nimwe ndabyeko akatambi nga Besigye ali ku kisaawe bituufu oba mutugirayo bikadde naye baana mmwe nammwe mwine engeri gye mutuvuga speedi mu gundi eno. Besigye afulumye bweru oba waali ebyo sibimanyi. Temunteeka mu bintu byammwe Muzaffalu. Naye Besigye ne Museveni omuliro oguli bookya basajja mmwe musaana kukumanga mu muli. Omanyi omumuli fe abatta enswa abatta ku nswa mugenda ne munoonye emmuli enkalu nga zaakalirayo mu kisagazi muzikuula na bukuuzi bwe muti ne muzijjayo ne muzikuula ne musibe mmuli nga 10 oba 20 n'osobola bulungi n'ozinyweza bw'oti omumuli nga muwanvu guva eno n'eri ne mugiteekawo ne mugisimba ne gikala bulungi. Kati ekiro ne mugenda ne mutta enswa ogukumako eri ne gwaka n'oteeka ku nswa bw'oti endala n'oguteeka bw'enswa bw'eba eri mu bbanga ng'ebiseera bya mwezi enswa buli lwebuuka edduka egenda ku mwezi. Kati oteekawo omumuli wano mu bbanga oguzigaana okulaba omwezi n'oteeka omumuli wano ku nvubo. Kati enswa bwe zivaayo zijja zigobera guno omuliro nga zigwa mu nvubo ng'oyoola ng'oteeka mu kutiya. Naye Museveni ne Besigye musaana kusibanga mimuli mu geyeena. Ogwo omumuli gwaka bwe guba gugenda kuzikira nga gutuuse mu kitundu nga gusigazaako ekitundu bwekiti ng'okoleeza omulala. Senga toteekawo omumuli guli enswa zonna zibuuka zigenda ku mwezi zezo ze musanga kubo nga nnyingi nga zitambula ku kkubo. Kati eyo nvuddeyo Omuganda n'enswa kyemmanyi temujja kuddamu ggwa nnamba ya Muganda n'enswa. Eyo nagifunangako 10 oba 95. Yesu yagamba mwerinde ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo kubanga kyonoona ekitole kyonna. Yesu be yali ali nabo bo ne balowooza mbu ayombera migaati, mbu omusajja agambye nti twaleese migaati. Oluvannyuma baakitegeera nti Yesu yali ayogera ku njigiriza y'Abafalisaayo. Twaginnyonnyola mu vidiyo y'Olwessande. Abafalisaayo baatukyamya. Waliwo n'Abafalisaayo abali e Mengo bwe balaba tubuuka nga bagamba omwana n'alyoka atwala simanyi fulaga ku gundi n'alyoka asaliyutingira bote. Mwenga muyina na bosa. Obote mwamulabako e London nga wamuteesa obutwa. Olwo muwala wammwe Nabbosa Ssebuggwawo yalinnye ennyonyi n'agenda ng'amanyi ne wagenda okujja obutwa n'akacupa k'obutwa n'agenda ne yeefuula simanyi amujjidde amawulire e Uganda n'amuteera obutwa mu mwenge n'amutta. Ye mumwogerako ki? Kamera ngenda zinoonya nti munaye mbadde neebase emisana mbeera neebase nku kakati nzuzukuka nga ndaba Besigye ali ku kisaawe. Now twekuume twerinde ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo. Baleeta ekizimbulukusa nga kyakwonoona. Nababuuziza Senga Museveni minus PDM kati Senga batugamba ki mu kampeyini eno? Nene wankubadde boogera PDM ewamwe PDM gyeri bazadde bo bagifuna. Omuntu okuwaka PDM ka miliyoni emu agibba mu masannyalaze agikubba mu masannyalaze mu myezi 3. Ate eriyo n'abasinga nga agikubbako mu mwezi gumu. Oteekako emitwalo 10 ne gagenda okudda nga ziweddeko nozaako 10. Kati ate ffe tuwa Museveni PDM
wabula n'atulimba nti ye yatuwa PDM. Museveni PDM amujjanju kunju ng'atubba PDM tubeezeewo Abanyarwanda. Mu ssente ezaffe ze batubba mu masannyalaze, mu mazzi, muki ate ne bazikomyawo nga batugulako amataka ne bamanerenda. Abanyarwanda n'agamba mbufe tetukola. Mbeegayiridde bannange muve mu bwavu, bannayuganda muve mu bwavu, Abanyarwanda ze batuwola bazijjawa. Lwaki emmwanyi zigaggawaza ensi endala, ffe emmwanyi ne zitatugaggawaza? Lwaki abasima golodi baavu nnyo ate nga kya bugagga? Lwaki abatunda abalima ebikajje e Busoga baavu nnyo ate ng'ensi ezirima ebikajje endala ngagga nnyo? Babiteeka ne ku mutendera nga bakozesa machines. Lwaki ensi endala ezirima amajaani bagagga nnyo galina ku mutendera mulala? Lwaki ffe amajaani tegagaggawazza batoolo? Lwaki amajaani tegagaggawazza abantu b'e Lugazi? Lwaki amajaani tegagaggawazizza abalimi? Lwaki obulunzi bulemeddwa okutugaggawaza ng'ensi ezirunda nga simanyi zi Netherlands zaali simanyi zigundi zi Portugal, osanga omuntu ng'ayimiriddewo ku mata? Lwaki ffe omuntu tosobola kuyimirizaawo makaago ku mata? Mutuyita basiru. PDM yagaggawaza ani? Ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo mukyerinde nnyo. Olunaku olwaddako twasoma ku nkomerero y'endagaano enkadde n'entandikwa y'endagaano empya. Twasooka mu John chapter 1 verse 17 nga Bible egamba amateeka gaweebwa ku lwa Musa through Moses, naye ekisa, emirembe n'endagaano empya byaweebwa through Jesus Christ. Endagaano empya ey'amateeka yajja na Moses. Kati ne tutandika okulaba endagaano ya Moses biki ebyagirimu, byeyubula bitya okudda mu ndagaano empya eya Yesu. Yesu bw'alinnyawo bw'ati bwe ppaba, endagaano ya Musa ebeera eweddeko. Okusituka kwaffe okw'omulembe gwaffe ogwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne bafuutu soja bwe gusituka ne mulaba nga guwanisa amatanga, kitegeeza ogwa Museveni ne Besigye gukomyawo. Omulembe gwa Besigye bwe gukomaawo kitegeeza n'ogwa Museveni gukomaawo. Gwe buli lwolaba baloti nga Besigye taliiko, buli lwowulira politics nga Besigye takyali debate, ng'omanya omulembe gwa Museveni gukomyawo, kubanga Besigye yatuweebwa through Museveni. Oh mama nyabo. Buli lwoliwulira discussion nga Besigye taliimu mu politics, ng'omanya omulembe gwa Museveni gukomyawo, kubanga bano be babadde bagunyweza. Twatandika okulaba ennambiro ez'endagaano empya ezifaanana n'ez'endagaano enkadde. Twagenda mu Exodus chapter 24 nga Moses yayina abayigirizwa 7, naye n'atoolayo abayigirizwa 3 n'agenda nabo ku lusozi nga Mukama bwe yali amulagidde. Ne tujja mu Lukka ne tugenda ne mu Matayo 17 nga Matayo 17 ojja kusangawo nga Yesu akwata abayigirizwa 3 n'abatwala ku lusozi, abalala bonna n'abaleka, era nga ne Yesu alina 7 mu Lukka essula 10. Yesu alinawo abayigirizwa